on Sunday, government was celebrating the Janani Luwum Day. The Prime Minister led government officials, they were in Kitgum, to celebrate an incredible man who fought against injustice in this country. And government officials kept talking about how Idi Amin's regime was abducting people, it was evil. But you people are doing the same thing. The law prescribes how, if you want to arrest somebody, how you get to do that. Honorable Member. Where are these people, government? You need to tell us. And Honorable Speaker, the reason we become apoplectic over these issues Honorable is Member. because people get kidnapped, they come back with their fingernails removed and so on. Honorable Government Member. account for these people. Where are they? Let me table the names here with their pictures, by the way. Chinobe Rashid, who was abducted from Nansa and Wakiso. Chiimba Sharif from Mini Price. Nyanzi Fred Sentamu from Wandegeya, that's the head of mobilization, NUP. Masi Walukamba, this is the head of the election management committee of NUP. Alex Rovans Rwanyaga, he's a member of the election management committee of NUP. He was abducted from PG. Rahma Juma, a member of the NUP election management committee, also abducted from PG. Kayabula Eddie, also a member of the NUP election management committee, abducted from PG. Yes, all right. Oli ku Yugi Updates TV ko sinzo bango tuuliza ibale kwekumira ku mayengo gano. Parliament yabadde kutta omuliro oluvannyuma lwa Joel Ssenyonyi okuvayo ng'ali concerned n'ensonga ye ng'ali serious ng'alaga obutali bumativu agambye nti ojjo gy'oli abalamu Parliament ba government yabadde ekuza olunaku ng'egulumiza Mwami Yoweri Kaguta Museveni olw'okumwamulako government ya Mwami Idi Amin eyali ejjudde obukenuzi era ejjudde okutokyalinga okuwamba okitta abantu emize mingi egyalimu gye batugamba tetwaliyo naye Joel Ssenyonyi agezaako kugamba sipiika nti naye kaakati tulaba ate omulembe guno gukola ekintu kye kimu ng'ekyalwanya Mwami Yoweri Kaguta Museveni era nabo batandise okukola bintu bye bimu bawamba abantu batta abantu bacunya abantu amugambye engeri lwaki tuvaayo nga tuli banyiivu nnyo n'okubeera mu mbeera eno mu maaso ga Parliament mu maaso ga chairman nti abantu abawambiwa bagenda okukomebwa buzibwawo nga tebalina njala nga balina obuvune balina ebisago engalo teziri mu njala kati babuuza kati kino ani akivunaanyizibwako kitegeeza nti gavumenti yandibadde evaayo netandika okuvunaanyizibwa ku bintu byayo engeri gyekolamu emirimu gyayo n'abantu beecunya. Joel Ssenyonyi kyabadde agezaako okusiigira sipiika Anita Amongo owa Parliament w'eggwanga Uganda gwe mukwano gwange naye teweerabira oli ku Yugi Updates TV ko sinzo banga otuuliza nawe bale kwekumira ku mayengo gano gwagala otweyungako okkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kuba osula buli nnyo otweyungako mbagaliza olunaku olulungi mweraba.